بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرغان أيوتي السلام عليكم ورحمة الله بطلبة تتسوبيين تمرمون بسويتي والله أبرنغا توا أبرونجي أبرنغا توا نكبرنغا سمي قرآني تجتريزا اللهم آمين منولي أبوايتا twatunulira ku nnukuta ezifulumira mu adena alhalqi era netunulira ku nnukuta ya ghaini. Omulundi ogwaleero tugenda kubeera nga tunulira ku nnukuta ya kha. Twagamba nti ennukuta ezo bbiri zifulumira mu bufulumiro bwe bumu. Eddookoli gye lisembera wano wetuyita adena alhalqi, eddookoli gye lisembera. Nabwekityo eddookoli gye lisembera nga Imam Ibn Jazari rahimahullah bwatugamba adenahu ghainun kha'uha, eddookoli gye lisembera wavaayo ennyukuta ya ghaini n'ennukuta ya kha'u. Kati ennyukuta ya kha'u tuba tugyogera tukola ensobi nnyingi nnyo nga twogera ennukuta eyo. Esookera ddala ennukuta eyo evaayo nti tugisoma nti yakh bakh kha. Ennyukuta ya jahu ewulika bulungi bwetuba tugyogera bakh teri muka teri mubusirifu, bakh ewulika bulungi. Thaniyan nyukuta ya rikhu nyukuta ndebevu bwetuba tugyogera ojulyanga eyitawo yakh. Era omuntu waba agyogera aba tayagala kumala kuba twagamba nti enyukuta zonna ezirina rakhawa bwetuba tuzogera tuziseerera buserezi bakh annas. Olwensonga ki omukka oba eddoboozi liserya buserezi tezirina shidda, tezirina maanyi gali agaziremeza okuyitawo nga bwolaba ekigambo alhajji nga agali ku jimu tiwoba ogamba hajji jimu owulyanga eganima okola kikuyitawo, wabula zino ennyukuta za rikhu omukka owulira nga guyitawo. Nabwekyo yeyo ennyukuta ya kha'u ya rikhu yakhsha ennyukuta eyo eya kha'u. Kati abamu bwetuba tusoma tugifaananya ghaini. Oli ekigambo yakhsha nagamba yakhsha nagiteekamu eddoboozi erifaanagana ghaini, eyo nno nsobi bwetubasoma ennyukuta eyo eya kha'u. Ensobi endala bwetubasoma ennyukuta eya kha'u okubeera nga tugisoma ne lubeera nga tetugigezza okugitoniya adamu tafkhimuha. Ennyukuta ya kha'u mujjukire eri mu nnyukuta omusanvu وسبع علو خص ضغط قذ kati nyukuta ya kha noza mujulia yeri mu bigambo ebyo mu nnyukuta omusanvu Imam Ibn Jazari rahimahullah ze yagamba ezigejja olubeerera. Kati nyukuta ya kha egejja newankubadde engeri gyegejjamu eyinza obutabeera mu nnyukuta ate ezirina itubaaku oba ezigejja ennyo oba ntegereka, naye nga egejja era mu kugejja kwayo tebula nti wetuba tusoma tugamba khalidin, naye abamu bagamba khalidin, bangi nnyo babasoma khalidina fiha kha la, eyo nsobi tugamba khalidina. Ensobi endala almubalaghatu fi tafkhimiha wa hiya maksuratan, okubeera nga tugigezza nnyo. Waliwo abasiraamu ate bagigezza nnyo nga ya kasra, ekigambo nga khifa na khoifa nsobi hatha khata. Ekituufu kiri khifa ebeera egejja naye mu ddaala erisemberayo ddala okubeera ettini mu kugejjesebwa kwayo. Nabwe kityo yeeyo ennukuta ya kha'u. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera Qur'an wamu n'okugikolerako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.